Tosubwe ekiddako ku ACE Media UG. Era nkubiriza omuvubuka bw'oba olina obusobozi ne bw'ozaalayo akaana kamu kuba kankubuulire teri kisinga kuluma muzadde nga kufiira mwana we mu maanyi kiriwa kyengezaako tegeeza kufiirwa mwana we nga talinaayo wadde n'omwana kwanaamulabira oba tofudde ggwe gw'okuba kuyita kuzaawa era esi bw'ofiira wano gw'oba ozaaye mba siina bwe ngenda kulabira ngambe nti ono mwana wa esi jandabeko ku weekend nga buli gwe nkulaba bwe nti ndaba image ya esi yokka ngenda kwekwatakwata Brian walwawo nadda era nkubiriza abavubuka bw'oba osobola kubanga bwe nkugambye amagombe gasamye kati Brian teri ssanyu lyawulira nga mutabani we musanyufu ensi ya bino ebirabikako ebikanya ensi y'ebintu ebitalabika naye ate ebintu ebitalabika oba ensi y'ebintu ebitalabika yekola ebirabikako bye tulaba oba okiraba naye esi ogenda okulaba nti physique body netuwaga olaba waliwo kitegeera ekifuba okola obunyamawaliwo abavubuka abakoze obunyama nga bagenda bazaala buli wamu abasajja basiga lipstick nebateeka colorless ku njala ne balyoka bambala bulawuzi ndaba abasajja abambadde bulawuzi ngamba omulembe guno gye tulaga gwemanya asiigako kati tubeera eyo naffe nga enjala bazitukolera kati naye najja bamuteeka ku colorless era ye tasobola kuva buvi waka natateekako kalibam ayagala abeere nga kamwake nako obumwabwe nabo bulabika bulungi Kampala mugyebala emirimu Kampala tubeera nga tulaba bingi kuba esi kankubuulire omubiri guno gulina engeri gye gutuwagamu nafunako omukisa nenjogerako n'omwami bamuyita Aloysius Matovu Joy namusanga ku kyatasaawo empereero yes nenjogerako kono yalina abavubuka bangi by the way that man is an advocate of HIV agezezzaako nnyo abadde mu masomero mangi omwami oli yali ayogera n'avubuka namutunulira n'ayogera nagamba kankubuulira omubiri guno ye yali yagamba era yakyogeddeko ko ne mu show just recently gye naakalaba wano nti yali baguyita chewing the steel. It's an idiom ekitegeeza nti yali asitula obunyama kale ebizito ebyuma ng'alina omubiri naye esi omubiri guno gutuwaga ne gutukozesa ensobi ndi ku bintu ebiri fiziko by'osobola okulabirako nti mulagala nnyo abasajja abalina nze gwe njagala n'onayogera ki abalina board naye kasi kankubuulire nze omusajja gwe njagala njagala omwoyo gwe era kankizeeyo ku mwoyo gufuga omubiri omubiri guno kasita gunaafuga omwoyo ogenda gwa mu ntata bangi nnyo abasinza okufuna siriimu myoyo gyabwe si gye egyabatuma wabula mubiri kyekino omusajja omu yakyogeddeko n'agamba osobola okunywa omwenge n'otamira wenna n'otagala bwoti naye ate mukama wo oli n'asigala nga ye ayimiridde bwati oba ntegeerekese obikola byonna n'ogunywa n'onywa enjaga n'okola otya mukama wo yasigala akoze bwati ye tatamira kyoba olaba ogenda Katonda yakola ebintu yakola awantu awo yabadde naye atamira agwa naye ate munnange kyewunyisa obanga apisa obupise kyoba olaba ese Katonda yakola duniya eno nti awantu awakyasinza okutta abantu awo tewali walala both sides nati kati funnawe watugatta awo kawuka awo isiraani gutyo awo buli kimu nga bw'olaba ensi bwe yeetooloola kweyambuliramu kwogera ku sex awo later kuba nagambye doctors ziri 5 kati ndi ku physical realm tuli ku namba 2 esi kankubuulire bw'oba omubiri guno okyagwina olaba oyambala essaati n'ekutuula ku mukono oyambala gomesi n'oggumira olaba nga ddala ensi yonna olinga ali ku stepulingi ensi yonna owuninga
naye ese obulwadde bwe bukulumako n'okogga olaba bukulumira wiikisi 2 n'owulira nga obulamu tebukyetegeera wenna ng'osaze weight naye nga n'omubituku kyakulaba nti gwe guli fizika eno etutumye nnyo n'etusuula mu buteebe obutagambika nti omuwala waafuuyirira ebbeere alaba nga duniya tokyalina kyomugamba nti ne bw'onooyogera ebigambo ebyenkana 6 tajja kubiwulira olw'okuba akyeraba akyayitimuka yaliko naye nga bwe nakugambye wali alabika bulungi nti buli generation ejja n'abaabwe si ggwe asembyeyo ate era si ggwe asoose okubeera n'akabina si ggwe asoose okubeera n'ogwo omubiri abasajja baagikolakola dda sigambye nti okukola omubiri kibi naye tegukutuma ne gukusuula mu ntata kuba omubiri ogwo bwe gukusuula mu ntata gwe tegubeerayo ate gwe tegulumwa kuba eno mmere ya nvunyu munnange kyewuunyisa g'obeera mu kwejjusa buli lunaku n'ogamba senga saakola kino senga saakola kino abantu abasinga esibakaaba naye tetubalaba n'agamba munnange obusajja bwantuma era abantu bonna abasinga okugamba n'agamba abaana bange temwegatta abaana bange emibiri tegibalimba oyo aba yagwa dda mu buzibu amanyi kitegeeza amanyi impact yakyo naye nga esi bwe nagamba nti okubuulirira omuntu ali ku piiki nga boodi akyagyewulira kiba kizibu okutwala meseji yo atagitambulireko oba okweddamu neyeekuba mu mutima oba neyeekuba mu kifuba ng'abakatu kye bakola nti gunsinze gumusingidde ddala kiba kizibu nnyo kyokolaba esitulo omwami Katolubwamu omugenzi yayogera bw'ati n'interview gye namulabako n'agamba omukyala Mariam Ndagira Omumbejja ye yali omukazi akyasiiza obulungi e Uganda gwe yali alabye yaliwo nga bewawala abayitimuse nange by the way nakulandaba omukyala ng'anyirira waddala omukazi oyo njagala tumuyigireko engeri gye yeekompozingamu obukkakkamu bw'ayina ne femme engeri gye yagikonteiningamu n'obulungi bwe yayina omukazi yayina ebbene guno gwakakyali lino kati nembuuza omwana wa generation ene gwayina femme ate esi TikTok etukoze obubi oba obulungi etuwadde femme bwetuwa femme ejidde femme eno gyetuwadde etuyuuya ndotuuka ekiseera nga comments eziri mu kabokisi ko wano tobala nga mpitirivu olabanga ensi yonna balinga abakwagala ennyo abaana abatuweereza message naye ng'ekibuuzo kyange ne kijja banaakwagala ebbanga lyonna bangi bakwagadeko olw'okuba akanyiriro k'olina bwe kanaaba kafeedinze ekibuuzo kyange bajja kusigala bakwagala ng'oli relevant ku maaso go ku maaso agaabwe kyekibuuzo naye nga bwebadde nkulambulira omukyalo oyo yakonteininga feemu ye kyova ne kaakati akyaliwo akyali relevant kati muvubuka munnange ali eyo omubiri oguyina mulungi bakkubira mu ngalo abasajja bakulwanira ate munnaye kankubuulire esi omukazi gyakoma okwewa ekitiibwa omukazi gyakoma okumanya nti guno omubiri gwe kyamuwendo n'abasajja bamuwa ekitiibwa ng'omukyalo oyo gwe nkugambye emabegakaawo ekitiibwa kye yeewadde ne guno gwako abasajja ekitiibwa bakyakimuwa si ye omuntu gw'ogenda okuva eri obuukire disipulini gye yeewadde abayimbi b'ennaku zino disipulini gye balina kyova olaba tulabe bangi abazze omulaga ne gubatwala n'omulala najja ne gubatwala kati n'omuvubuka w'omulembe guno naye bw'atyo bw'ali kubanga bwe nagambye buli mulembe gujja n'abaagwo ebbeere enkulaba oliyina ku kifuba naye lijja kugwa abasajja nga balisikambudde balinuunye kuba baŋŋamba kati ate abasajja be bayonka amabeere g'abakazi ate bagaweeza baliyonka kati nno ligenda tuuka ekiseera nga liringa kabuuyi nga tewali akyayagala kuliraba ng'abantu bakoowu kulyo nga buli wanaakulaba ogenda dizikika bikolokomba olizizike naye nga ne bw'onookizizika emirundi 6 otawaanira bwereere ng'omusajja omu yaŋŋamba nti otagamba banno Brian nti ebbere lijja kugwa libeere nga kabuuyi ge mazima kuba kankubuulire esi otuuka ekiseera n'ola waliwo omusajja omu yansesa yaŋŋamba otuuka ekiseera muŋono nedde simanye ebbeere ly'omukazi
nga olinga awuuta obuugi kabega naye nentuuka ekiseera neŋŋamba baganuuna gwe oba ogataddewo banuune manuune because esi ogenda notunuliramu abawala engeri gye beekwatamu buli muntu ayagala yatwala buli muntu ayagala yakwata esi weewalanga nnyo abantu okukukwatirira buli wasanze bagenda kukukwatirira nnyo ng'ogenze mu bifo ebitasaana oli mu mabaala tova mu bbaala jjukira namaze okulaba esi fiziika eno bwetuwaga onya bakuwanyeemu olina ebbina eddene nga bakugulira eya bbiya nga n'oli akugulira ki nga n'ono akugulira ki amalula nga bagula mwenna nga munywa naye ate bw'onywa olina by'ogenda okukola omubiri guno bagenda gukozesa nga bwe baagala waliwo story ebadde trendinga nnyo ku Twitter oba ku X abala bagenda kunyegenyege baali tebalina ssente za tenti bwe baali tebalina ssente za tenti ono munne yaseetingayo munne ne bamukozesa ye n'afuna ssente munne yagenda okuzuukuka nga bamukozesezza babanywesa emyenge naye nga munne yalanoonya ssente za birthday omanyi munne okutunda naye nga ssente ayagala za birthday naye ekifumiyitirizaamu owaddeyo munno bamukwabudde yesanga na ku mugga nze gyemikwano katonda aginteeke wala era tujja kutunuulira engeri gy'osobola omanuvaringamu mu nsi muno ziri nazo ensonga 5 tugenda kuziraba fiziiki yo tekulimba omubiri gwe amaaso go bagayita batya ag'endege tegakulimba ebisige munnange tebikulimba feemu gy'olina tekulimba n'ekirala ekisembayo ebiseera eyo hips z'olina munnange eyo mmere yanvunyu masikini kankubuulire amaanyi gakuwaga okyalina embavu okyazirina naye bwe gakuggwamu teri abayagala kumanya nange mundabira wano nyinza okuba ndi relevant kati naye mu myaka 10 nga sijja kubeera ng'ebiro byange biweddeko kibuuzo ne kijja nkozesezza nti ebiro byange kyova olaba ne bwe mba nkooye emirundi 10 esi nankubira Douglas oliwa oba nakoze ekiro oba nabadde nina pepa nina okubyerekereza nzije nkozesa ebiro nga bikyaliwo kyova olaba Katonda ye agamba nja kuddizaawo emyaka gye egyali bwekya akakyaka kawuka oba locusts Katonda addizaawo omuntu emyaka gye egyabula nga ddala alina excuse etegerekeka naye oba tulina excuse etegereka Katonda tagenda kuddizaawo tolina kyova olaba ebiro ebiyita tebidda esi tugenda kwogera ku social life now tuli ku nsonga ey'okusatu esi bw'otunuulira social life abantu capital ze ssente capital naye bantu ki social capital bantu ki esi abakoze n'okutuula wano n'abantu bonna okumanya era still bantu people naye mu bulamu wano oteekangawo omuwaatwa wakati w'obulamu bwo n'abantu wano ebakoma naye abantu tubayingiza nnyo ne batuuka ekiseera nina mu byenda byokka ne mu myoyo nga be batusalirawo kuba esi gye nnaakoma okukusalirawo nze agenda okuvuga kati nze alina steering wheel buli bwe tunaatugwa mu kikko tugenda gwamu ffenna ng'otukyuka nga tuddera kino kiba kitegeeza totambulira mu footsteps zizo otambulira mu footsteps z'abantu balala omuntu atambulira mu footsteps z'abalala n'okuwulira opinions z'abantu gwe n'ozitwala gundi yaŋŋambye nkole bwe nti gundi yaŋŋambye nkole bwe nti gw'atabeerawo na kusalawo kukuwa baaki omwoyo gwabula era kiddala era mwoyo gwabula kuba kankubuulire esi obulamu buno everything dawns on you alone nga esi bwe nakyogerako wano ku programu ne ŋŋamba we baba bakuyingiza mundaawo fuuti 6 ensonda 4 oyingirayo bw'omu ne woba okola salawo okusalawo nga kukokwa bwekka social life eno erina engeri gyetu influencingamu nti tetukolawo na kusalawo kwaffe kwa muggundu ogenda okulaba ng'otandise okuzikirira mpola mpola olaba nga banno bambi bakola kino naawe omwoyo ne gugenda
olw'okuba abantu abakwetoolodde gye bakola. Esi kankubuulire okuddamu okwebbulula okwejja mu banno okweyawula we kanogamba nti kambeere nzekka esi kintu kizibu kuba esi kankubuulire bwe nkuggyako abantu mba nkusi kuba mmanyi ekapitowo naye ate okuba kujjako si kibi naye ate njagala mba kujjako newe naaba kujjako obulamu bujja kusigala butambula kuba esi tulabye abantu abafa nga bwe yafa famire yonna yazikirira nga baali batunuulidde omuntu omu bw'ati nga piira n'afa. Saba esi obeere n'obuntu bwo nga bulamu. Obuntu buno esi bwengezaako okugamba nti obulamu bukuyambyeko okukola ebintu ate bukusembereze n'abantu. Naye abantu abasinga esi obuntu bw'obulamu buno njagala obuwe n'abantu abalala. Esi kino nakijjako ggwe nali sikimanyi. Abantu abalungi gye bali. Naye nga sinaba kumanya nti abantu abalungi gye bali nze ndi mulungi. Olina obuntu bwe wagolokosa mu nze obwanga obwali bwafa. Kuba nze nali mmanyi abantu bonna babi. Oba okitegeera. So you can get obuntu obwo n'obutransferinga ku bantu abalala basobole nabo okubbulukuka. Naye ate bw'obwesigaliza n'ofa nabo ngenda kubeera mu kizikiza lubeerera. Kyova olaba esi bw'obaako n'abantu b'okwatako ebikitangaala ne kyakira mu bulamu bwabwe ly'essanyu lyo oba olese legacy. A good leader tetugenda kuditamininga ku ki byakoze. A good leader tugenda kuditamininga ku mukululo gwalese. Nti esi taliiwo ku sheeno daaga n'agivuga bw'omu. Bajja gamba bane esi no yazimba akantu ako tebagenda kwogera ku linnya lyange. Esi oyo esi yaleeta daaga oyo. Esi yakola bw'ati. Erinnya lye ligenda vibratinga olw'omukululo gw'oboolese. Naye abantu abasinga social life ene tudrivinze ate bubi. Tetulese mikululo. Tutya abantu okutusinga. Oyo omuntu ajja kumpitako muleeta mpiteko. Kyova olaba naffe mu media fraternity mwe tuli muli enkokola za buli langi. Kyova olaba bangi badduse. Bangi badduse kyova muna ate neewuunya muno muli eddogo eritagambika. Nali sikimanyi. Nali simanyi nti n'ebigambo byetwogera obwogezi omuntu akulogeramu. Nga tosobola nakwogera ng'obula nze neewuuza nali nkola ku rediyo oyo naŋŋamba lwaki boosi gwasinga okubeera naye gwakubira essimu olw'okuba yasoma amawulire g'oluzungu yekka ku mpewo oba okitegeera. Naye esi kankubuulire obuntu buno esi gy'okoma obukola obulungi kyavula nagambye ensi kyogiwa. Definitely I have experienced it. Definitely. What you give, it's what you receive. Definitely. And I've realized your network equals your network. Ese simanyi bantu bameka bakusemberedde. Ne ese ozitowa n'abantu abakusemberedde. Ese abantu abakusemberedde abazitowa miliyoni zaabwe 10 akakadde si kizibu kyo. You're right. You get? Daga abantu abasembedde babeera ba mitwalo 8. Emitwalo 5 si kizibu kyange oba emitwalo 2 si kizibu kyange. Abantu bokka bwe weesembereza be bapima oba be baditamininga n'enzitowayo mu byenfuna mu byobulamu bwo ne muntegeerayo. Ese abantu abakusembeera b'osiba mu buli kaseera baditamininga nnyo kyamaanyi ku ntegeerayo. Kyova olaba esi nakyogera ne wano simanyi wa gy'omalidde budde naye obwongo obufaanananga gy'omalidde obudde. Kyova olaba omuntu bw'omusanga ng'ali mu byamakanika dakiika 2-3 ng'aleetawo obwamakanika bwe kuba gy'asingira okusipendingira obudde. Kati Brian ono yategeera bya kamera daga nyinza okuba sibitegeera nnyo nze ntegeera kwogera. Yamanyi kamera eriko, amanyi laptop eriko, amanyi Windows esobola okukola kino, amanyi effects esobola okukola kino, amanyi traininga, camera shots mmeka oba okitegeera. Daga nyinza okuba nze mbimanyi mu theory naye ate ono yabiri mu practical ng'ate nze omulimu ogwange ndiwo kwogera. Era nga nze bw'ompa akazindaalo njogera esi naŋŋamba Douglas tuve wano. Oba okitegeera. Douglas oyogedde nnyo tuve wano. Nze kyensobola okukola bwe buyite bwange kyensobola okukola ekyo kyakwogera era kyekinsasuza. Oba okitegeera kyekinsembereza n'emikwano gye nnina kati. But nina okuyiga engeri gye nsobola okukyandolingamu. Social capital ereme kundya
kuba batulimba ebiseera ebisinga obungi bajjeemu ekyomugaso ebitakugasa ng'olaba tebina gye bikutwala bireke tebikwatako. Abantu bano mulimu ababi mulimu n'abalungi naye abalungi tubeebalize Mukama ababi tubayigireko. Mbuuza oyigira ota ku muntu omubi? Omuntu omubi akuwa ekyokukola. Omuntu omubi oba phrasing etya, omuntu omubi gy'akoma okukritiikinga weeyongera okulowooza. Gy'okoma okulowooza mu bulamu bwo wabaawo ebiba bikusoomoozezza. Abantu bano ababi batusoomooza. Kiraba ogutwe n'ogenda n'otunula mu ndabirwamu n'ogamba sijja kugukyusa kati gangusala enviiri bulungi mulage nti gwe guno ogwange teri kijja kukyuka. Oba okitegeera kyengezaako tegeeza mu kino kyekiriwa. I like criticism. For me, that's where I innovate things from. Leka bakucriticizing obeeko n'ekyojjamu ekyo. Kuba bangi nnyo abaali bagamba tojja kisobola. Kasira ina statement gye yayogerera making rounds. Abantu bakulaba otandika wano ne bakujevuna. Naye ate bw'omala okkakubayo ne bagamba oba twamulaba ng'alina engeri gya phrasingamu ekintu kye. Yali yepanka neda yali otawanga yali yepanka ki ate owangula nti weeraga mubyogera bachali bafa tumukola tebawagira wakubira essimu naga oyeraga oyagala okugamba ekyo we have nothing to talk about. Anti munnange esibo bw'oba otandika bikalubamu n'aba batakukkiririzaamu baba bayitirivu bangi naye nga bwe naggambye nti bwe kyolaba kikulu nnyo nseeyo omwoyo oba ku bino eby'amaaso kuba oyinza okiraba ng'olaba obisindika tebijja obisindika biganye naye gwe kyolaba mu maaso go n'okiremerako kimala ne kijja. It comes to pass by the way. Naye ate buli muntu anajja n'aggamba nga n'okiyingiza buli kyagamba nga n'ekiyingiza kigenda kukukoona. Ese ekisenge kino kikaluba naye ese ekisenge kino bwe nkikoonera emyaka 10 n'engawo zino kijja kumenyeka ye na myaka 10 gyokka gyenkomo kikoona n'okumenyeka. Ebyawandiikibwa bigamba bwe biti guard your heart. Kuuma omutima gwo. Okuuma omutima gwo kyova tukwata wano mbu omwoyo gwo bagamba guli ku mutima. Kuuma omutima gwo nti negative energy teguyingira. Bw'eneeguyingira n'ebirooto biyinza okuziŋŋamu. Kyova olaba buli muntu gw'ogamba nti ojja kulemererwa ggwe n'akitwala to person agenda kuddaawo yeekubagize eyandibadde agenda okukola aleme kukola olw'ekigambo kye yawulidde. Era bannamawulire bannange mbakubiriza nange neekubiriza twegendereze nnyo ebigambo bye twogerera kazindaalo kano because nga impact y'amaanyi nnyo ku bulamu bw'abantu whether positive or negative. Kuba kankubuulira ekigambo ky'oyogera kiyinza okuba gwe okyogedde okiwulidde okitadde naye omuntu agenda okukiwulira akiteeke na mwoyo kigenda kumukosa. Kiyinza omukosa obulungi kiyinza omukosa obubi. So naawe gwayogera ebigambo beera mwegendereza nakyogera ne waneera okugenderera n'obutagenderera kulina result. Kyobola media yaffe efudde abantu bamala googera bintu tebafudde ku family z'abantu. Era nze abakola entertainment mbasaba ebigambo byammwe bambi abantu bano balina zi family balina mwe bava. Yogera ku layini yo yokka toyingira mu famire ye. Naye ndabye bangi nnyo abayingira mu bulamu bw'abantu abalala ne babukosa. Tuli mu social life still because nga bw'oyogera social media oba okitegeera. Era olina kukuuma mutima gwo gwe yenna omuvubuka mpuliriza naawe omuntu omukulu olabe nti ebigambo ebizikiza okuluubirirwako tobiyingiza. Tobiyingiza nga tobiwadde maanyi. Gy'okoma okuwa ebintu ebiri negative amanyi. Namaze okulabwa abaddugavu tulina kino bwe bagamba nti totunula yeeyo awantu bwe batugamba nga tolingiza ne bagamba tolingiza waafiiriddewo embwa erabika bubi togitunulako era ogenda okulaba nga amaaso gakusisse otunuleyo. Kiba kitegeeza tuwanye ebintu ebiri negative oba ebibi obudde ate mmaze okulaba ebibi bye bikyasinza otrendinga ate nga bye bingi. Omanyi lwaki ebibi bye bingi n'ensi y'obusiru gye tulimu ate ne sitaani ayitimuka. Naye ate era nga bwe naggambye nti tuli mu kakuŋŋunta Katonda ali wali atuwe waati
Katonda nze maze okulaba batuula wamu ne mu kakiiko ke kamu ne sitaani ne bagamba tunyenyeze ku oyo. Era bw'osoma ebyawandiikwa bw'osoma Job essuula esooka era olunyiriri olusooka sitaani ne Katonda baatuula n'amugamba munnange njagala omunkwatiremu oyo naye kasita otakwata ku bulamu bwe byonna bikole byonna bimugjeeko naye obulamu bwe tokola ki tokwatako. Sitaani n'alyoka awuuba Job. Abaana ne bafa ebyobugagga byonna ne bigenda n'omukazi n'amwefuulira. Abagamba wano era kankibaddiremu teri akwagaliza kusinga ggwe kennyini na Katondawo. N'omukazi oyo gw'olaba ajja kulekawo. Namuyuuya yamuyuuya yagaana. Era ky'oba olaba yali Katonda yali amusasula yamusasula emirundi oba emeka oba 10 oba 10 oba okitegeera kusinziira ku byalina olubereberye. Kapito we gwe yali alina kukkiriza mu bwomu obwa Katonda. Kukkiriza leka abeere kapito wo obulamu obulina naye obulamu tebugenda kugasanga tolina kukkiriza. Beera n'okukkiriza nti omuyaga ne bwe gunaakunta emirundi 6 olina ky'oluubirirwa ggwe ky'olaba. Ensi yonna kyetalaba esi. Social media eno oba social life gye tulimu eno etuhiitinga nnyo. Ndaba omuntu ayambadde engatto y'emitwalo 3 n'olaba n'owegomba n'ogamba maama. Omwana n'omulaba ku nnyonyi n'ogamba obanze ninnya ku Emirates ali mu first class n'ogamba ennyonyi ndagirinyamu naye olw'okuba olina essuubi otambulawo ku makya ogakola emmotoka empya ziyitawo omwana avuga kawundo n'ogamba Allah olusaba omusinga n'obukulu okitegeera n'ogamba oba bano baalya ki n'omwana najja nali kyakola mu banking system omwana ajja n'otunuulira ku akawunti ye nga mwana wa myaka 19 ayinako obukadde 7 mu obwo n'ogamba naye bannange nze atawezaako na mitwalo 5 ku akawunti ndi kuki. Naye olw'okuba olina okukkiriza n'essuubi ogamba nja kuzifuna. Obulamu weebuli n'okukkiriza weekuli nja kuzifuna. Social life eno bw'otalwana nnyo kulya ate bwekulya okugivaamu kizibu kuba oba ogenda kukoleramu ensobi nnyingi z'ogenda okwejjusa. Nawulirizaako vidiyo ya Katiseemu nga lumudde esemba yagamba ye yakyakala era akyakadde yabadde ne last dance just recently ewaffe awo ennajeera kyakutte n'agamba talina kyatakoze naye alina kyeyejjusa kyeyakungulayo kyeyeevuma. Yagambye yandibadde musanyufu nnyo senga teyajjayo kintu ekyo naye ate yejjusa lwaki yajjayo ekyo. Naye era bwe yeekubyemu tooki yagamba kati ate mbe neya isolating neme kuvaayo nina abaana. Era nkubiriza omuvubuka bw'oba olina obusobozi ne bw'ozaalayo akaana kamu kuba kankubuulire teri kisinga kuluma muzadde nga kufiira mwana we mu maanyi kiriwa kyengezaako tegeeza kufiirwa mwana we nga talinaayo wadde n'omwana kwanaamulabira oba tofudde ggwe gwekuba kuyita kuzaawa. Era esi bw'ofiira wano gw'oba ozaaye mba siina bwe ŋŋenda kukulabira ng'ambe nti ono mwana wa esi ajja ndabeko ku wiikendi nga buli gwe nkulaba bwe nti ndaba imeji ya esi yokka. Ngenda kwekwatakwata Brian walwawo nadda. Era nkubiriza abavubuka bw'oba osobola kubanga bwe nkugambye amagombe gaasamye kati Brian teri ssanyu lyawulira nga mutabani we musanyufu. Oba okitegeera kati mwe mubeera na bisolo mubeera na kapa. To be realistic tekigatta. Tetukiganye esi naye esi kambabuulire okuba n'omwana eryo ssanyu ddala nnyo n'okubeera n'ekisolo. Ovanga okomanga weewako omwana n'akuliisayo n'akkubira ne mu ngalo nti daddy wuuyo akomyewo mami is back. Eryo ssanyu ddala nnyo. N'akuza omwaka ogusooka wakasitulira mu ssuuka kati kaakaawo katambula kakulisaayo kakuleetera homework okalagirire. Oba okitegeera olaba ekitonde ekyakuvaamu gwakimeekinga. Naye omanyi okubeera mu nnyumba obw'omu kyekitegeeza esi ffe tubaddeko abawuulu okumala emyaka. Esi ennyumba
ennyumba ogitunulira bwoti ng'olaba terina mwana akaaba. Naye akwaze maako we. Nze nkwawo. Nati esika nkubuulire ebikuwuba bikyali bingi ate gwe oli mukazi. Omukazi ye atwala mu kika kirala naye fe abalina okukaza ekika kimataringa nnyo. A man definitely it matters a lot. Ate n'omukyala teri mukyala atayagala mwana. Tewali atamwagala. Naffe twesunga nabirawa nti jakusumusa. Ate by the way, I always tell people nti Katonda musaba banange njagala abalongo. Abalongo ojja kubafuna. Benjagala okusookerako. Ojja kubafuna kasitoba yange ekyo kyoyagala. Balenzi babiri oba bali mixed fayo. Kiri nti balongo. Ate obwanaalongo bujja kunyumira. Kyobola netesi. Kyoba olaba era muvubuka munnange nkusaba. Bw'oba olina akasente. Kasente kaffe kano kankubula omanyi lwaki esente zaffe tezijja nnyo era ngenda kyogerako mu financial life wano. Olw'okuba tetulina betulabirira. Kasente kaffe kajja mangu ne kagenda tukafuna ye. Naye olw'okuba essaala egenda ewa Katonda yoggo wekka tolina bantu boolabirira. Kabe n'ewammwe omala n'emyaka 6 nga tolinnye nayo. Ennyumba ya ssubi naye oli eno osula mu apartment za mitwalo 8. Anyway, kyogedde kituufu naye kati wali abaana nga balina obuvunaanyizibwa ebyaddala. Be batono. Eno wali abamu nga alina abazadde, alina abatoobe. Nga mwana first born naye nga muganda wawe. Asinga naawe. Obadde okimanyi nti bakula. Abo abaana abo bakula mu bwongo, bakula n'emyoyo. Abakola buli kyakola ate n'obulamu bw'aba yeegendereza. Omuvubuka ono talina gwalabirira, obulamu bwe abukwata bw'atyo gafula. Naye omuvubuka ono alina abantu baalabirira. Alina nnyina, alina baganda be balina okusoma, eno alina kitaawe, eno alina jjajjaawe ali ebulemeezi. Oba okitegeera alaba ng'obulamu bwe kya muwendo. Alina baalabirira. Oba okitegeera aba agenda bukwata n'obwegendereza bw'amaanyi. Omwana oyo n'emikisa giba mingi nnyo ku ye. Giba emingi nnyo ku ye olw'okuba essaala yeetebeeremu. Buli bw'atwalira kitaawe esooka ye n'agamba Mukama akumpeera omukisa n'atwalira nnyina baganda be ne basoma. The prayers omwana oyo gy'afuna ziba z'amaanyi. Oba okitegeera ne Katonda bw'amuyamba n'okuvuunuka. Emiziziko gyandibadde asanga along the way agivuunuka mangu. Naye Katonda omuvubuka atalina gwalabirira olubuto lw'ekyekyo. Ebizibu bibeera by'amaanyi. Kankubulya ekintu kimu. Social life eno ogiraba. Be batuddako ne batugeya nga bagenza okutuziika. Kankubuulira okufa kwambula. Tuli mu kibuga tutiba. Tuli mu kibuga kiringa bongo kitiribiita. Naye oba kutwala abantu gye babaziika ne wennyamira. Anyway, kati no oyogera awo ng'omuntu amaze okufa ng'agobadde omanyi. Kati kengeza omuntu wafa nga mumanyi nga eka gwe mumanyi ate nga yafudde nyinza obutaziika. Do you know what? Yamanyi anamanya ate kisikoze eki. Naye ate wekijjira ekibiwe wano nti omuntu gwe mumanyi afiiriddwa omuntu we nze muzadde we kati nokuwerekerako ntugane nga kyali wange maani ate ate oswala nnyo kubanga tugera kujja eno era omanya ati no twakwogeddeko. Okufa kwambula. Okufa kwambula nga tokyasobola n'okwewolereza. Nga banno waddanga mu mabaala n'obagulira bbiya kureti ku kureti nga mwagendanga ku biiki ne musaasaanya nga wakwatanga akakadde miliyoni 3 n'ogulira amalaaya iPhone n'ogulira omukyala iPhone n'otuuka ewamwe nga n'ettampeko abazze okuziika gye basobola okunyweramu amazzi temugirina. Okufa kuno kwambula mu ngeri nti tosobola kwewolereza naye ng'omwoyo gwe guli awo gubatunuulira. Ennyumba nga tewali na mulambo we basobola kuguteeka mu nnyumba yammwe nanti ennyumba ya ssubi ne keesi tejaamu nti keesi we banaagiteekamu paati emu egenda kubeera eyingidde ey'omutwe gwo y'ebigere biri wabweru. Kye bagenda okusalawo okukola kwe kuteekawo ettundubaali bakuteeke mu luggya. Bavubuka bannange mbeegayiridde mukolerera awaka. Mutandika okuzimba awaka.
muzimba waka nkiddamu mugenda kuswala oyinza okuba gwe si gwe afudde nnyoko oba kitaawo n'afa god forbid naye mugenda kuswala bannange tutwale nga tuzze ewaffe bannange tuswala nnyo ne kisukka oyina ebintu esi by'otuuseeko nga ssente si yeebikoze nga buntu bulamu bwe bwe bubikoze esifa ogenza otutuukirira oba naffe tugenza okulaba si ssente tugenza okutuukako wano okulaba obuntu bulamu okubeera n'eggonjebwa okubeera ne disipulini esukkiridde ekyatta abaana abo gwali mu luvu kitaabwe kyeyafa abalaamidde baafa ne basangayo kitaabwe nga ne ssente tebazitutte. That's how life in finance is, or financial life bwetambula. Kati sente tekwemazangamu. Sente eyine komo era bw'oba ofa togenda nazo. Esika kankirambulule bwete era kankunyumize kino ekirala. Olaba engalo zino tezenkanankana. Kano kannaswi kano okalaba. Kanafu okalaba nga akanafu naye kalina omugaso. Bwe tukwata engalo eno gye tuteekako empeta yeekwata ne ku musuwa ogw'okumutima ky'oba olaba bateekako empeta. Oteeka empeta ku ngalo eno oba bakuwasa lwa nsonga omuntu oba omusibye ku mutima. Engalo eno ya wakati era ekola omulimu gw'amaanyi era ky'oba olaba egisinga obuwanvu. N'eno naye erina kyekola era bwe ntemako engalo eno omukono guno guba teguwera. Zino zonna tuyinza ziyita enkazi. Kino ky'ekisajja. Ekisajja tekiyina makulu nga zino teziriiwo. Era esi bw'oba ofunye ekikonde zonna ozifunya zino enkazi zonna n'ogattako ekisajja n'olyoka ofuna ekikonde ekijjudde. Naye esi tosobola kuba kikonde ng'osoggamu nsogge bw'oti. Oba okitegeera oba bijja kumenyeka. Kiba kitegeeza twetaaga obumu. Obumu buno butuyambako nnyo mu bulamu buno okutambula, especially in finances. Discipline gye weebwe emataringa. Tulabe bangi nnyo abeegasi ne babaako projects ze batuuseeko. Nga bw'olaba Media Challenge Initiative, abaana baagitandikamu 2014-2013. Naye bakiremeddeko olw'okuba bali bumu. Ekintu kyabwe kikutteyo. Kakati naffe kyekyenyumirizaamu era naffe kitukyaniinze. Oba okitegeera. So finances simanyi butya bw'ozitegeera genda bazikusomese okusingako awo. Kintu ekisembayo ye sex life. Gweweekase naye simumanyi yewa gye yava ng'omanyiwa gye yava gw'omanyiwa ne gye wamulonda. Omuntu gweweekase naye amataringa nnyo ku success yo. Obwegassi kirala ne sex kirala. Naye sex ajja nga mumaze kwegatta. Okwegatta okuli physical va ku kuli okweyingira kulala. Naye waliwo obwegassi buno bane twegatte tukole ekintu. Naye ne sex naye asooka mu bwegassi. N'olimulyoka muddako ekikolwa kino ekiddako ekirala. Naye esi sex ono aditamininga nnyo success yo naye. Kuba omuntu by'omuggyako nze sibimanyi muwendo biyitirivu. Kati gwa era kugenda weegendereze abasajja abakyasinze okwegadda nga be bakyasinze ebizibu. Akyasinze okwekolako emikolo. Esika nkiddemu era nkyogerera wano. Omusajja akyasinze okwegatta sina kingi n'omukazi akyasinze okwegatta be bakyasinze ebizibu. Ate nga babeera physically fit. Physically fit kuba era baddala lwasekerera abateegatta mbu tuli bajega nnyo. Naye esi jjukira gy'okoma okwegatta n'okuzaala abaana abangi n'ebizibu. Anti bo abaana wala balina obusobozi nga bo esi ne bw'obeera n'obusobozi esi tosobola kuwakatanyira bintu bingi ng'oli omu ng'obazadde mu baana banjawulo okugatta abaana
ng'obazadde abaana olaba obeera n'abaana babiri mu mukazi omu gw'otadde ewaka n'owulira omugugu naye ate gwe b'ozadde mu bakazi 7 buli mwana ne maama we okubagatta kyonna kiba kizibu naye ng'obuzibu buva ku how you didn't have the discipline with your sex life. Jukira nti abazadde bano bazibumu abakyala because nange ndi mukyala obeera eno ng'omukyala ali asiga bukyayi mwana eno mutadde mu ssomero tajja kusobola abaana bona bagenda kukyawona mutadde mu ssomero lyakakadde tozirina ate we bakolima era nkusaba muvubuka munnange empale eyo gisibe zibu bw'oba onoonya ebizibu ku dduniya zaala mu bakazi abangi ogenda kubonaabona nnyo kuba okugatta abaana bano kigenda kukaluubiriza. Ate omanyi waliyo abantu abamu mu ddiini endala bagamba nti ate kyekirungi nozaala mono mu kubanga bakkiriza bo bakkiriza nti mu lulyo luno muyinza okuba nga oli talina magezi ate mu lulyo langa mulimu amagezi. That's how they say. Oli nga si mulungi nnyo oli n'abawa bulungi nnyo oli nga si bakozi nnyo n'abawa. That's how they term it up. Okay, esi abantu abasinga tebatubuulira bisoomozebwa eddiini eyinza okubeeragira bwetyo naye ate si kyateeka mu beddiini esi webakiragira bo webale nnyo bakyekwasa bwekwasa naye ebisoomooza nabo babimanyi era bw'oyogerako n'abasinga basobola okubuulira gwofa abazadde tubale bano nga bafa n'oleka ebijambya mu famire y'amaanyi bwe batematema ono biki beroga beta onagamba bano waffe tata yatuwaawo butafuga mpaleyo omusajja oyo nagambye ye tajja kuwumula w'omuteeka ng'ayimirira ng'ayingira tatamiira bw'omuteeka mpozi okujjako nga bamuloze. Your sex life matters a lot. It does do matter a lot. Those are the 5 dockets mu bulamu zetumanuvaringa naye nzibu okujjako nga Katonda omusembeza naawe ne weewa discipline. Akatalake ka Mr. Douglas fundikira mbagamba negamba nnyo ze bino ebigambo bye mbagamba sibibagamba ate nange ne sibiteeka mu nkola kyobola mbagamba mbabuulirira nange neebuulirira nti obulamu bwo kya bbeeyi obulamu bwo kya muwendo beera n'ekiruubirirwa ekiruubirirwa kigenda kuwa enneeyisa bwe kinaakuwa enneeyisa obulamu buyinza okukugondera ate ebiruubirirwa byo bikakata ku ggwe naye banakwogerera omugambo omungi kyo tekikuteekamu nkenyera nti olemereddwa. Abalemereddwa leka balemerere ku lwabwe ku kiri nti otambula ate obwegassi kintu kikulu bannange tubeere n'obumu tonzigalira luggi bw'olaba nga nina kye nsobola okukola nga gwe tokisobola nzigulira oluggi nange bwe ndaba nga nina kye sobola kukola. Yagamba nti okuyamba si kyalo naye gwe n'okuyamba toyambye wabula ate n'okulemesa ate oli mu kulemesa. You're not helping someone ate kati kale tomuyambye okay okitegeera ate n'okumulemesa omuliko omuli bbizi omukolokota akagiri bw'oba tosobola kunnyamba tonzigalira luggi ndeka. So nfundikira mbagamba gwe buli alemesa munno ensi togenda kugikungula ate buli kyosize oyinza butakikungula wabula abaana bo ne batakikungula. Abantu abasinga tubonaabona mu dduniya muno lwa bikolwa by'abakadde baffe tebyakwata bo wabula byakwata ffe. Kino nkikugamba ndi ku kamera wano ku S Media Uganda. Obulamu bwo kya bbeeyi era nkizeemu obuvunaanyizibwa bubwo. Bino tujja kubikugamba nenkeera nja kujja mbikugambe sijja koowa ayina amatu awulire n'omusiru nga bwe bagamba omusiru naye asiriwalire ddala. Abadde Mr. Segawa Douglas tubaddekaawo mu mindset change lunaku olwaleero naye nga ntwala omukisa okuyisaawo obulangu bw'abakama baffe Joy Star Fashion Store ono nasangibwa awo ku Nakivubo main gate ya Ham waggulawo second floor edduka U73 U74 U75 enamba eri wansi awo mukubireko alina obugoye obwakabiri oli mwana wa bwala oli mwana wa bulenzi oyagala kulabika bulungi oyagala kunyuma ayina engoye ayina
jackets aina ezo zonna enkofira ezirabika obulungi galubindi amasaawa ekikwatagana nti oli muvubuka ayagala okuba nga olabika bulungi ng'onyuma ng'ojoga ebintu ng'ebyo byonna Joy Star Fashion Store abikuleetedde bulungi nnyo. Ate era ekirala tubeera no ku Satellite Hotel esangibwa Kyanja Kisaasi Kyanja Road. Jangu wano balina hotel rooms ennungi ezirabika obulungi ate nga balina ne parking ennungi gwayagala okulya akamere jangu abalaba omupiira mujje ekifo kiri safe ate nga balina Satellite Health Club gwayagala ogendako mu gym ayagala ogendako mu sauna ayagala ogendako mu massage byonna weebiri balinawo parking ewalungi ate era balina ne woyereza emmotoka jangu oyereza emmotoka yo ku kasente akatono ddala ate nga emmotoka yo eri safe etukule bulungi nnyo tubeera wano Ekisaasi Kyanja Road. Brian yabadde camera mbera AC nyongolo bagamba atanaba ku subscribe. Please subscribe to this channel, liking, commenting, byonna bikole. We love you. We meet next time. Brian yabadde camera.